Now, I also got news that Sheebah is pregnant. Which Sheebah? Sheebah Karungi. Ah? Na ngama nti kasuku gwe olowooza nkulimba. Gwe mugambe nti olinayo booking. Mu September or October. Now, that is the news that is moving right now. She's going to give birth in September. There is that video that came that she's dancing Ruto Semu Maso, Najikuba disclaimer. Now I've seen on her social media pages, she's putting there pictures which Katwene Mboza na ebine. Nanga ifana ni seriously yakakati. Yabikubadda. Si yakakati. Pakuku, she said she was bloated. Kasuku abotodde ebyama bya Sheebah nga waali olubuto. Abantu bangi abali mu kubeera nga batambuza eggulire erya Kasuku lye yakozeeko n'okubeera nga bakonfaminga ku nsonga ya Sheebah Karungi okubeera nga ali lubuto. Oyinza okwebuuza kibi ki ekya Sheebah okubeera nga ali lubuto? Ye bannange kikola amawulire omuntu okubeera nga ali lubuto? Kati details zino kansoke kwaniriza no ku SMX Media nti webali nnyo okubeera nga oli mu kulaba content waffe. N'abata subscribing nga bamikankusaba subscribing onyige notification bell ebisigadde go bitulekera ate gwawulira nti wandyagadde okubeera ng'olanga naffe oba okola business naffe oyagala kukwatira luyimba lwa video oba mulina ssomero nga mwagala kukwata luyimba lwammwe olw'essomero mulina prompate kwanjula mbaga buli kimu ekyetaagisa videographer wano ku SMX Media tukikolera ddala bulungi tukubereko ku enamba y'essimu ebisigadde obitulekere. Oluvannyuma lw'omukulu Kasuku okuvaayo n'abotola ekyama ky'okubeera nti neya Sheebah Karungi actually akonfaminze mbu Sheebah Karungi ali lubuto neera nga asubira okuzaala awo mu September n'emyezi awo egyerinaanaganye. So okuluvannyuma lwa Kasuku ono okubeera nga abotodde ekyama ekyo kireetedde questions nnyingi nnyo. However, abantu bekisinga okubeera nga beewuunyisa abagamba okusinziira ku Sheebah ye ng'omuntu takwasaganya nnyo na nsonga z'abasajja. Bukyanga tandika kukola mulimu gwange guno gwa lugambo sikolangayo ggulire nga ligamba mbu Sheebah ayagala ono oba Sheebah yawukanye n'ono oba boyfriend wa Sheebah y'ono oba omwami wa Sheebah y'ono. Sheebah ensonga z'abasajja zimuwunyira ziizi nera mu engeri gyazikubamu ebituli kubanga ye ayimirirawo ku lw'abakyala agamba munira abakyala tusobola okukola buli kimu abasajja kye bakola tetwetaaga abasajja okubeera nga tweyimirizaawo nga ffe abakyala ba feminist y'eŋŋombo gyali mu kubeera nga atambuza. So kyewuunyisaamu okubeera nga Sheebah finally ali lubuto okusinziira Kasuku actually kankuzannyire akatambi ka Kasuku osobole okubeera nga otegeera ne details wa gye yazijje okubeera nga akonfaminga mbu Sheebah Karungi ali lubuto bye bino waneno. Now, I also got news that Sheebah is pregnant. Which Sheebah? Sheebah Karungi. Ah? Na ngama nti Kasuku gwe olowooza nkulimba. Gwe mugambe nti olinayo booking. Mu September or October. Now, that is the news that is moving right now. She's going to give birth in September. There is that video that came that she's dancing Ruto Semu Maso, Najikuba disclaimer. Now I've seen on her social media pages, she's putting there pictures which Katwene Mboza na ebine. Nanga ifana ni seriously yakakati. Yabikubadda. Si yakakati. Pakuku, she said she was bloated. Well, that is what she said. But my source, the one who placed me the other info of Farida. Yasoka nampe ya Momo 19 ngantufu. Nampe ya Rape ngantufu. Nampe ya Farida ngantufu yampadde neno. Who is that source? We are going to investigate that source. What? So I await to see. So like Farida said the other time, like we said on Farida, that we shall see. We shall not confirm, neither shall we deny. Because the pregnancy moves what? In front. So we are waiting to see exactly. With the time. So you know the father? That one I also time only. So, so you want people to just tease booking Sheebah? Hey. But she's a hustler. She can give birth, then tomorrow she goes and works. If it doesn't happen now, then in October or September we shall see. So we are waiting to see if it So what happens, the rumors that we had? That what? That she loves fellow women. Those rumors. They were not true. Because now, if she's pregnant, yes, those things have been around for long. You can even go to a fertility clinic. She did what? You can even go to a fertility clinic. You don't have to have a man in your life to have children.
So what is she trying to say then? What are you saying, Faiza? For us, we are trying to dispel the rumor. Know that but you're fighting the rumor. Yeah, where are you? Why is she fighting the Why are rumor? you promoting sectarianism? Yes.